Bawera 30 abakomyewo mu parliament. Government ingera kurutibu hauranga akavuguddemu. Ate n'abazze ng'NRM. Kuba kati obala Sala Najjuma okuva e Nakaseke. Waliwo ow'Ebuvuma. Ku lw'NRM ne wabeerawo Kinyamatama. Ne wabeerayo Sise Namuju. Ne wabeerawo Gomba ya Rwakojo. Ne wabeerawo Kefa Kiboga. Ne wabeerawo Sebikaali Ntwetwe Kyankwanzi. Wakati abo bobo komekkereza bibaka abako myewo mu Buganda region ku kadi y'NRM. Era nti byewuunyisa. Akati anaasa tubembadde nkugambye gabadde mangi. Akati tebawera 20 abakomyewo. Mu political Wings. representation there is an equality. Buganda ng'eryazamanyizidwa. Olwaleero parliament ye-11 Buganda region ababaka abalinze okulayira eyina 16. Tutegezeko abatulaba nti eno parliament eno ye-11 egenda babagenda okulayiza Buganda region oba Buganda ng'Abaganda bonna. Buganda region erina abantu baayo Abaganda n'abatali baki Abaganda. Nenga Buganda region kubakadde 11,18 ez'abantu. Buganda erina ababaka 16. When you compare Eastern region with Buganda, ngate Eastern region yentono ku Buganda. Eastern region erina 139 MPs. Hibana ngate kicheje. Buganda eri mu milioni 10. Ate eri Eastern region eri milioni 10 n'emitwalo 2 egy'abantu. Eastern region yes eri mbantu obukadde 10,200. Buganda eri bukadde 10,18,4 erina ababaka 106 MPs. Mukwano gyaffe bana Flash Station Uganda mwebale kwekumira ku mukutu gaffe tukyane mukulu Mukubabyasi musajja wa bwino amanyo batusaka ensonga eziri understandable. Bonna ziba understandable naye kati ebibe byanjawulo bibako with valid statistics nga when they are very real. So kakati n'olwensonga eyo tutamiko mikwano gyaffe abali e Bulaaya abali mu Kampala okutwaliza wamu mwebale kwekumirako buli kiseera kubeera nga mumwakinga advice and comments mikocha abali e Kenya, Denmark, Indonesia, Serbia, Montenegro, Canada, Qatar, USA, Kuwait, Germany, and other areas of the nation, of this world. Thank you so much for loving us. www.amin mkono gyaffe abatunda ebintu ebikozeseddwako mubettanire mugule ebintu bingi mujja biraba ebikozeseddwako. Esaawa zino wakadde katutwalaganya misinde abagala okwogako ne mukulu Mukubabyasi bannaffe. Njabbawe namba yemo mwogereko ko naye nga saawa zino bwe tuli mu studio bwe tugenda okubeera. So n'olwensonga eyo mukkirize embeera gye tuyitaayitamu ennaku zino. N'ekisinga okutonyesa ennaku zino mukulu Mukubabyasi nali kisabangako babaka ba parliament ng'abano abagudde mu Buganda region nga beetaaga okusekana President Museveni bagudde ate beetaaga mulaba lwaki tebamuyita nga bakyali mu parliament naye kakati walamaze okugwa ne bagamba waayi muzeeyi jangu tusigagane banoonya kasente kiki kye baliko kofereka tugendeko mukulu statistics amego manyi okutoyoya zino ensonga nga bataawa kakati abantu abaka parliament bano mukulu kako ababawonyewo obutasindiikirizibwa tebawera 30. Abawonyewo tebawera 30 abakomyewo mu parliament. Government ingera kurutibu hauranga akavuguddemu.
ate n'abazze ng'NRM kuba kati obala Sala Najjuma okuva e Nakaseke waliwo ow'Ebuvuma ku lw'NRM ne wabeerawo Kinyamatama ne wabeerayo Sise Namuju ne wabeerawo Gomba ya Rwakojo ne wabeerawo Kefa Kiboga ne wabeerawo Sebikaali Ntwetwe Kyankwanzi wakati abo bw'oba okomekereza bye bakaabaako myewo mu Buganda region ku kaadi y'NRM era nti byewuunyisa akati anaasatu be mbadde nkugambye gabadde mangi akati tebawera 20 abaakomyewo akati nokwengereza akati ab'NRM abapya constituency Nakaseke Nyongore okuva eri ludda lw'Engoma ne tufunayo Kibuga West eyo mpya ne wabeerawo ow'Ekyankwanzi omukyala n'omwami ne tufuna n'ab'Emubende bonna bapya owa municipality oteekeko Kasambya oteekeko n'omupya Museveni Ndooli abadde sipiika wa Mubende district kati bwogenda okugattagatta Wakiso Kampala yo tewakyaliyo WNRM Wakiso tewali Luweero Bataano bonna tewali kakati ensonga eziruma ebitundu for the last 35 years under the leadership of Yoweri Kaguta Museveni programu y'abantu abakulembeze ku level ya parliament ne ba cabinet ministers ngate every Monday cabinet etuula under the chairmanship of Yoweri Kaguta Museveni tebatambula na bannayuganda badde batambuza byabwe ng'abantu evidence njiyina Yoweri Kaguta Museveni commander in chief nga president wa Uganda omwaka gwa 99 August yagoba Kayindo Tafiri ne Richard Kijuka. I was in Bushenyi at a time. Members of Bushenyi summoned Yoweri Kaguta Museveni as a president to come down to Bushenyi. And he did so? Yes, he came down. And a member who petitioned Museveni concerning the sacking of Sir Richard Kijuka and Kayindo Tafiri, Twainako Bishop of Anglican Church of Uganda, Western Kole Diocese, retired Bishop Magambo William. Twainako Chairman LC5 Rwamangu Makaru. Abasibamanyi bamanya mpuli abawuli. Hato watunga omugisha n'abacengeriza oba kwaba olinanye ate akati olwali bwe bagenda okumaliriza I was in Bushenyi nga ndi mu program ku lwa government ne private sector ya kigambo kya organic coffee production in Greater Bushenyi. Twainawo Dr. Nyine Bitahwa yaliko ambassador wa Uganda German era nabirako MP wa Igara East yafa. Twaina Dr. Richard Nduhura olwera ambassador wa Uganda ate yali chairman district service commission of Bushenyi nga tata wa Richard Nduhura ono yali chairman Uganda People's Congress between 1980 to 1985. Betumala okutambula nabo n'ensonga tiimu nange waliwo Triangle luko nali nkoleyo nga ate kano Nowe Amanyamushega ne Major General Kayindo Tafire naganta yuherka kolaki n'urukiiko nange bajja n'orukuteekamu ne bangamba ino okubeeramu
2 wadde oli weeri naye olwaliro oweereza waffe ate abantu message yo yetuyamba okubaawo okugaggawala ekyo bwe kiri bwe tumaliriza president esooka n'abeera resistant ku byobujje n'agamba eyo muddeke luno lubimbi namugaa ssebo bwubanga lubimbi lulwo lwaki bwe tutuuka akawo toleeta bafamire yo nebubeera mu kalulu wekanga onoonya amanya mukyega abantu bane bagamba nti Kayindo Otafiire bw'abeera mu cabinet ne Richard Kijuka kiwa abantu bewaffe amaanyi okukola bye bateekwa okukola era ne beegomba ennyumba yaani eyamanya mukyega beegomba ya Kayindo Otafiire ne beegomba ya Richard Kijuka nti oba Richard Kijuka ennyumba lagi yazimba mu gyensanvu efaanana bweto naye ate kati ku myaka ejange ebiseera gya myaka gya 9 yandibadde etya akati abaana ne bafaayo nnyo akati every year oba every 2 years President Museveni asisinkana members abataka stakeholders okuva Great Tabushen okuva Great Mbarara n'abavubuka ne bagenda eweeru wa Kituba oba ne bagenda eGomba kufa mu Kisozi naye for the last 25 years Buganda region twalina omu minisita Mbende owaayo ne tugamba ne Great Mbende tubeerenga ne kino naye olwaliro ekyo wekyakuma ate ngezo mwe muli issues ziruma baki abantu. When I was in Lango sub-region kakati limbadde nkulaga byebushenyi Lango sub-region twalina program president yasisinkanira abakulembeze b'Elango Lango parliamentary group under the chairmanship of the late Dr. F. Sekule Park ne tubeera ne Acholize parliamentary group under the chairmanship of Zakaro Room eyali MP Noya ne tubeera ne Teso parliamentary group ng'ekulembeddwa Power Patrick Amriato Boy yali mbaka parliament okuva mu Teso nga chairperson wa parliamentary group. Okay. Ekigambo kyali lira abantu ne boogera ensonga. Lango sub-region yalina district 2 kakati eri mu district 10. Mwaka kyo? Mwaka gwa 99 mwaka 12. Zali lira sub-region. Akali najja kati 2 mugumu. Era kati balina abaka ba parliament bataka wansi oba lira yagejja abakulembeze baayo Daniel Mara Tubo yaliko state minister for defense ne bamusiba n'abeera era n'amala okuva mu komera n'addamu ne bamuwa mu cabinet n'abeera state minister for foreign affairs era ne bamugalira ogwokubiri ne Moses Sali akati twagenda okumaliriza aba West Nile baatuula ne Museveni ne Rescue Front 2 bagenda okukola peace talks ne Yoweri Kaguta Museveni through his young brother General Karebo Salimu Akandwanaho awamu ne General Joram Mugume n'abalala bakumakereza yali West Nile twalina district yali Moyo ng'erina ne Nebbi na Arua naye kakati olwaliro sub-region ya West Nile eweza district 13. Abantu ba sub-region zino batuula n'omukulembeze ne bakubaganya ebirowoozo ebibaluma. Naye when you talk of Greater Mubende, Greater Masaka, Greater Mpigi, Greater Mukono, Greater Rakai, ebbanga lya myaka 25 kwa 35 programu etuula ku bikwatagana region ebiri positive n'ekyabantu bayinza okugenda mu production okubongera okugaggana biki bibaafiirwa enteekateeka abakulembeze badde tebagikola. Era tiriiwo akati obutali bwenkanya obwa gavumenti y'NRM bwekoze ku Buganda region okkiriza ogaane Buganda region mu ebyo bino bajja twaba wadda ekigambo petition. Parliament yafuna petition eyokwemulugunya kwa Buganda. Parliament negenda okutuula. Parliament eggwako eya 10. Bamemba chairperson wa Buganda Parliamentary Caucus Senyonga Muyanja petition naye ng'aginako copy ne ba chairman ba district baluzige olidde oteekeko Muturuza Mpigi oteekeko Luweero Ndawula oteekeko Senyonga Mukono
Ngabaliko era obutaka obutali bwenkanya obuli mu kutambula mu parliament. Akati olwaleero gyetwa embeera gwe nga bw'ogimanyi nti nakulaga ku mulundi gwa puroguramu emu obungi bw'abantu Buganda region bweyina. Ne land area ya Buganda region gyerina ku square kilometer emitwalo 24 21,400 Buganda ng'ogyeko northern region Buganda ye number 2. All right. Western region ebeera number 3. Eastern region ebeera number 4. Naye mu political wings representation there is an equality. Buganda ng'eryazamanyizidwa. Olwaleero parliament ye-11 Buganda region ababaka abalinze okulayira eyina 16. Tutegezeko abatulaba nti eno parliament eno ye-11 egenda babagenda okulayiza Buganda region oba Buganda ng'Abaganda bonna. Buganda region erina abantu baayo Abaganda n'abatali baki Abaganda. Nenga Buganda region kubakadde 11,18,4 ez'abantu. Buganda erina ababaka 16. When you compare Eastern region with Buganda, ngate Eastern region yentono ku Buganda. Eastern region erina 139 MPs. Hibana ngate kicheje. Buganda eri mu milioni 10. Ate eri Eastern region eri milioni 10 n'emitwalo 2 egy'abantu. Eastern region yes eri mbantu obukadde 10,200. Buganda eri bukadde 10,18,400 erina ababaka 106 MPs. Ababaka 16 106 MPs bavudde mu bantu emiliyoni 10 11,184,000 people. Buganda. Ate when you compare with the Eastern region, yes. Eastern region they have 10,200,000 people. Emiliyoni 10 yes mu mitwalo 2. And in terms of land area, yes. Buganda region is bigger than Eastern region. Kiki ekiri Buganda mu bintu bino? Anti obwo bwe bulyaza political imbalance, political inequality in terms of our local government units, administrative units at sub-county level, at the parish level and village level. Then we have higher local governments and the lower local government. Aba Buganda mwagano kusalamu Wakiso naye fuke abantu bagejera awo. Nawakiso bagisalemu kubafune Wakiso B district A, Wakiso B district. Bagenda mu Wakiso district. Yes. Olwaleero amagombolola njagala nkuweeyo ekyokulabirako. Wakiso district land area eri 2,808. Erina ebyalo villages 720. Erina parishes 147. Erina sub-counties ne divisions eza municipalities ne sub-counties 27. Population eya Wakiso it is 2,905,000 people. Erina polling station ziri 1,434. Erina 1,154,000 registered voters. When you compare Wakiso with Bugisu sub-region, Bugisu sub-region erina 7 districts. Bugisu erina district musanvu. Land area erina 2,419, whereas Wakiso is 2,808. Population wise, Bugisu sub-region of 7 districts, they have 1,760,000 people. By the 1,790 polling stations, by
680 registered voters. Ono abantu emitwalo 68 ne balina polling station 179 nga Wakise ya 1,154,000 erina 1,234 nga Wakise ina abalonzi akakadde kamu mu emitwalo 15 mu 14 nga ali balina emitwalo 68. That's what we call political gerrymandering. Bugisu erina 7,266 villages, erina 845 parishes, erina 177 sub-counties, town councils and divisions. So each village of Wakiso represents 10 villages of Bugisu sub-region. Political gerrymandering. Njiraba. Wakiso financial year 2021. This is the 2021 budget allocation report. Producer lengira bintu bino bya evidence bya bwino sibya kunoonya wandege yabayise mu Katanga. Wakiso was allocated 77.2 billion. 77.2 billion. Bugisu sub-region of 1,760,000 people was allocated 177.2 billion. Naye chichi ebintu tebabiraba ababaka bali eyo oba chichi nnyo lwaki parliament lwaki parliament yabaga mu kusinkana president Museveni ye nga abenaremu abatasobodde kudda. Naye ensonga eziruma abayaaye bazibuusa amaaso nga bo batya nti bwe boogera ku ebyo musajja mukulu ajja gamba be bamulwanyisa. Nyatenga bwino. Kakati abantu bone baga nti mutya musajja mukulu okuwaga nti mumulwanyisa kale mumusigale nga muli naye faka tuleete banambu ensonga zitukola ki ezituluma. Political imbalance, social economic imbalance. Yerete kati obuzo mugwa. Kakati bibiriwo tebiriko kukola ki Teko discussion yonna. Era ne petition ey'ensonga ezo bano bo kye baagala okugera kyajja Parliament neyongera constituency empya 47 neeta n'ebifo by'abakadde. Naye ate Buganda ng'oggyeko Mubende Central ne Nakaseke Central gye baateekako empya Kiboga West ezo ze constituency empya ne Nakawa mu Buganda 47 ne bongerako n'emu eya Masaka yali municipality nefuuka division ey'okubiri be babaka 6 naye nga areas endala zaafuna cities 9 esana mu Buganda. Kakati ezo zo nizitegeeza ababaka abo 9 abalala bali extra n'ogattako n'abalala 9 be bakyala aba buli city ati nibabeera 18 ati omala 18 n'ogattako new constituencies niziwera 40 kyekibalo kiri kyenkulaze nti olwaleero tumaliriza nga bano bakulaga nezo eza Western region ne bakulaga Western region yo neeba ng'erina ababaka 126. Western region ababaka 126 erina milioni 10,800 egy'abantu niye abalina milioni 11 mu emitwalo 106. Western region erina 126, Eastern 139, Northern 122. Ngate Northern region erina 8.2 million people. Only 8. Kakati in total bogatako PWDs, elder MPs, workers kakati ogendo kakana ngomwendo inequality ebyo byebikola bibiruma abayaye era je ngombe bebiruma abayaye munna obaye muzee bitegera nti baki yajja basoka ne baga nti abo bayaye abo bayaye abo banyi banjaga ababeera mu bivulu nenge ekituufu ne muzee ngombe baga nti be bayaye kati abayaye bakulaze era eruwero abayaye ne balonda ekyo kibalaze balonzi bayemetiyana ne baleeta ekyo nti abo be bayaye empigi ne baga nti abo be bayaye
mukono ne bakulaga nti abo bebayaaye kabakole palamenti yabo ate munakikolera ki hakati abantu basigala baga nti naye bagamba nti ekyo Obote bw'atafaayo ku nsonga ya Buganda region n'abalinyirira mu 1966 up to 1971 when Obote came back to Uganda, second Obote 2, out of 126 constituencies in Uganda, Buganda had 34 constituencies. Only? So 34 constituencies, ne ekiyitibwa population of Buganda gyeyayina era ebiseera yali esinga. Naye Buganda bwe yakuba akalulu ku mulundi ogwo, out of the 34 constituencies, UPC yayinako emu yayita mu Kamooli eya Samuel Mugwisa. 33 ababaka bonna baali ba DP opposition. Era opposition eyo yayamba Yoweri Kaguta Museveni okujja mu bukulembeze okkirize ogaane. Kiriza Ghana era parliament speaker Lwakasi Francis Butagira wali kati ye chairman wa board wa Uganda Register Service Bureau era baddeko ambassador Ethiopia na wiki era nojja n'olaga nti obona bibakulaga ne bana Chris Lwakasi yaliko MP naye ate aba MP b'omu Buganda abaaliwo bo abaleeta NRM nga bagiyiriddewo omubiri ate mwana watu emirimu gyo emisava era nga balina obuyivu ebyo olwaliro Yoweri Museveni mu gavumenti abadde tabawa ne Lwakasi balala bonna bo adde bakoma Ephraim Kamuntu mwali ye n'abawa mulaba mu ttiimu Sara kakati olwaleero luli ne bakulaga nti olwaleero kati ye ttiimu era yabadde chairman w'olukiiko lwateekateeka manifesto 2021-2026 bagita ttiimu Sara. Esabbiiti eno tulina Dr. Aloysius Kapere Lubega. Dr. Kapere Aloysius yali muyivu medical doctor. Obukugu bwe ng'omusawo n'abeera wa Makerere ne Germany n'abeera MP wa Kampala West ye Lubaga emyaka 5 olwaleero okuva lwe baava mu palamenti yalimu Obote 2 ye teyaddayo ne mu myaka 35 Museveni gy'akulembedde Uganda nti alina n'akakiiko ka gavumenti kaaliko n'aba Uganda People's Congress Chris Lwakasi Francis Butagira n'abalala Dr. Ezra Nkwasibwe olwaleero babadde balina obuvunaanyizibwa n'olukutuuka olwaleero kakati bano ababaka bali bowulira mu Buganda zino z'ensonga zibaliyo Rwamango Makaro yali chairman wa Gweta Bushenyi bwawumula obwa chairman baamuleeta ne bamuleeta e Kampala n'abeera commissioner mu AIDS Commission. RDC Ezra Chikuri yali omusomesa wa Yoweri Kaguta Museveni nga RDC w'e Bushenyi bwe yagamba nti mpumudde yafuuka presidential advisor. Kuba weeri Dr. Maweje Gureta Mubende n'awumulanga is a medical doctor with master's degree. Newe yitaina kifuyo nawe yali alaze. Ina ntate si bweri ate abagenda bakolera ki? Kiwanuka Musisibi bali babaka ba parliament aba DP nga ye chairman wa Mukono. Era gyali mu kotsefu biki byonna Kiwanuka Musisibi abo tebafuna ko mbeera yonna. John Bossa Mubende North yali headmaster Rubiri nga musomesa yasemba okubeera deployed nga afuuse personal manager wa transition Uganda yaggalwawo. Bwe phasingibwa out ku mulembe gwa Museveni Bossa nadda ekibuga n'abeera chairman wa district service commission. Entalo bwe zibeerawo embeera zezo ez'ebya emirimu gy'ebyobufuzi ne bamumuza. Akati bwe tugenda okuvaayo ne tumaliriza nga kyekiddiridde nti obuno bwe butaliwo ki bwenkanya. Ensonga baminisita n'ababaka ba palamenti ezo ez'omuzinzi tebazoogeddeko. Okuteekateeka abantu
kati nenga yebba bati omuntu omukulu omukola ki omugambako naye eri bwogenda mu baadvisor bayina n'abantu ba member ba boards ez'obuvunanyizibwa bwogenda mu URA bwogenda UCDA bwogenda mu Cotton Development Organization bwogenda mu UNO ogenda okukola ki abantu bano abadde ab'omuwendo tebalina we balabikira mu buweereza bwa gavumenti ebaddewo nti osanga kakati awo eyo yembeera bwetambula osobola okuyimirizamuko katono tuddeko nababaka abagudde abo bentu waliwo ekinsuja kakati enteekateeka eyabaka ebakyagadde ni ensonga ate tebandibadde bo babaka bakka bagamba kuba bakulaze nti ensonga ezabasudde bazimanya naye ne luli ebbanga lyonna ebyobufuzi badde batambula bo nga bwenkulaze parliamentary group eyalango Acholi Teso Greta Bushenyi Greta Mbarara timu Greta Rukunjiri Greta Kabale basisinkana omukulembeze w'eggwanga naye kati twagala babaka bano aba parliament okuva mu Buganda region district zino kati 27 olwaleero ddi badde bategeka ne baga nti ba stakeholders elders fora olwaleero yagweta Mubende twagala okusisinkana omukulembeze n'abantu baffe tekiriiyo ne bagenda Kimpoze babale ne bagenda Lwaki twabbo ng'abantu ne boogerako ensonga ezaabwe ng'abantu so si ng'eza region so si nga mother district kakati eyo yebizibu ebikola ki ebiriwo era mu ekyo kiva bagamba nti kyebagattako kyekiriwa so olwakano kadde mbuuzizaako lwakendaga timwabo abakomyewo nga lwibadde atwalibwa nti nga rebo MP mu bino yesse kikubo lw'emiyaga n'emyaka 2 ye tafunanga buvunaanyizibwa ne baga nti bamufudde omubaka wa parliament okubeera minisita ku bukiiko bw'NRM bwebera kutabeerangako chairperson w'akakiiko era mu buvunaanyizibwa bwa President Museveni talinaako lugendo zali bawadde Ssekikubo nti agende kubanga ye ayimirira ku nsonga zaki z'abantu naga kino gyekiri kati ate bo bali badde tebaagala kuwulira kati ate bo bamaliza Ssekikubo yakoze eki akubiddwa yezze Ssekikubo lw'emiyaga yakomyewo wali naye bo bali ate baga tebaagala kugaa nti muze ajja baga nti bamulwanyisa bo be basigaddeyo tumaliriza akati tugenda okumaliriza ezo z'ensonga abantu bano bowulira abava mu Buganda region ababaka ba parliament abo bennyini kiki badde balaga bo balaga nti bali be badde bannabo babagamba nti bano enno abantu baffe bagamba kino akati amawulire aga New Vision aga Saturday omutwe nga gugamba Buganda MPs demand meeting with Museveni over elections naye abantu bebaali bebamu nga bagamba abo baki bayaaye abakubiza bano akalulu anti kati bo bali bayita abayaaye kati ate abantu bebawadde akalulu naye ng'ensonga ziri mu ddiiro ez'omuzinzi ku lwa region ekigambo baga nti bagamba lwaki ekigambo government funded
projects ez'amaanyi lwaki olwaliro tugenda za majani nga mubende balima amajani n'emiti yana yo teriyo kyuma kyonna kipya kyamajani balima ebintu ebyo amajani bagayina naye ate bwe yagenza ebushenyi kyamunga bo ebyuma bushenyi nefuna ebyuma ebyamajani bipya bina wakati bwe tugenda ku peegi eyokusatu nebagamba we know where we went wrong during elections. Buganda loser MPs want to meet President Museveni. I don't agree with thinking that the pattern of Buganda's voting was tribalistic. The youth looked at Kyagulanyi as a musician, youth knowledgeable, popular and their own. Kankalagi producer kantu nakabe na era nabo basazeewo ne bakikola. Producer abakubu kagundi kano ebigambo byayogerebwa abamu ba member of parliament. Until we know where we went wrong during elections. Uganda losers MP want to meet President Museveni. Naffe twebuuza lwaki bayitaga okusinkana President Museveni mu kaseera kano. Badwa musisinkana nga kagambo ebiruma abayaayi babiconsidering ne kati olwaleero bagano biconsidering okutunuulira ebiruma abaki abayaayi kati abayaayi baba be left right and center kati ate eri ne bakulaga olwaleero ebiruma abayaayi balaga obutali bwenkanya enkola ya political gender mandatory eya demarcation of constituencies and electoral areas ngalango sub-region yefunye empya Acholi yefunye empya Tese yefunye empya Kigezi bayina yempya nankole inayo kakati wano wawali abantu abungi buli kimu wali center government efunawo simbi mpitirivu naye ensonga ezo tebakize naye nga tekeke yeggwanga egabibwa mu parliament kati ate region yo gyeyina okuseerebwa nga babaka batono abaayo ina 16 naye nga Eastern region ye ina 39 ebintu indeed biruma bayanyu kufaayo kusalinga abayaayi magasi kigoba wa considering ebintu biruma abayaayi ko twabe kikulu nnyo ebiruma abayaayi twabiwandiika dda petition gyeziri ewatone geno petition ewa minister wa constitutional affairs justice and constitutional affairs minister wa local government ne wa speaker wa parliament ne individual ministries endala yeno ya Luwero Triangle ya agriculture ya Sempijja Matia Kasaije ya finance lwaki kijja kyetuyita central government funding ya SCF agricultural credit facility lwaki sente za central bank olwaero sebo omuganyulo guli mu northern region guli western region without involving Buganda. Okay, ngata tokumaliza mukuru Mukubabyasi kuva composer fe kuba emirimu mingi gikuuba left and right ate not okuva one kyengezako kwebuzaako olaba noop ngabe ya capturing a central olaba that consistency until noop can contain Buganda region ewambeko Buganda next season maybe so kwamba koba wisoba kisoboka nakati olwaleero kyengezako kutegeeza bwamala okuforminga party kamalizo katono nti ndabira ddala kuba abantu banupu abasinga abagenzeeyo they are financially not all that strong can't they be gerrymandered kiva wakuzibwa otya empisa 1908 Busoga sub-region by percentage yali ewagidde opposition Buganda manya DP ne Buganda yawagira DP ne January of 1982 abe Busoga BMP bali bamaze aba DP nga bamaze okusala eddiiro omuyeka professor Yoweri Kyesimira zikusooka yatasala diro nga atalina luziya gye bamujja agende agambe nti ansaze diro yeti yasala President Museveni bwe yajja mbulo kulembeze obwe yakamalako emyaka 35 Yoweri Kyesimira kubasala ediro bokabe Busoga abasala ediro abe Busoga talina minister gwe yali awadde bwa minister n'okututsa olwaleero ne Kyesimira yafa minister
nga ate Museveni yamusiŋŋaana bw'ava mu kkomera Lutwa n'amuwa obwa minisita ne Lutwa bw'ava mujjako kabineeti esooka eya Museveni kyesiimira yalimu era yafa minisita wa planning and economic development ya Uganda. So choliko abantu banupo aba Buganda sebo bemupi mu kinana siga nti bonna baali bagagga. Bagano sale di. Omugenzi Onesimus Katalika okuva Nakasongola. Teyasala dio ne bamusiba nga musajja muluuli nga munna DP yafa mwaka guwedde. Omwaka oguwedde yatuuka kufanga wa DP. Era tuko kugamba okumugulira gavumenti adde mu NRM yagamba kwe kugira mululi munne mululi mukasa naga nti amwe mutambuze ettulibeyo neffe nze seshi kyeni ndi wa DP okutuuka okufa ulambo wange ngomaza mukulu Mukubabyasi kizibu nnyo abantu bano okusala eddiiro that induction anabeera ayitibwa leader of opposition ku lwa party yaabwe chief whip waabwe nembeera ng'ekibiina kya presidential general waabwe principal waabwe okubaganya ebirowoozo kwe banaaba nabo byo kwe kugenda obbateekateeka Lango sub-region olwaleero ku local government district erina ba district chairman abazze aba UPC bali batano gujiwadde osuubira nti UPC yagenda mu limbo ekyaliyo yes bwogenda Kwania district bwogenda Pachi district zonna Lango sub-region waba nakazadde b'ekibiina kya Uganda People's Congress bachairman batano kwabo 10 abakola district ezikola Lango ababiri befudisi. All right, thank you so much bana flash la channel Uganda mwebale kutwagamira kwekwe kumutugaffe mukuru Mukubabyasi munange mutunatusonyo olwaleero episode ene y'okubiri baddeko nyimpimuko olw'obudde n'ebintu ebindayinda naye nga mukambige mubezi baffe tujja mufuna mu makati mu wiki eno ng'ekyatambula atakumira mpeera munange abankumire tusigadde nga ne Mukubabyasi Mr. Mukuba bwino sebo abantu baleseemu effumu nga abantu bategeeza bulungi oba basobola okukyuka abantu banopo n'ogamba kinza mu nkuza yaabwe okukyuka tujja okutandikirawo emirundi ebiri bakuzibwa batya politically olwaleero UPM ya June 1980 nekibitondebwawo September 3 twalina okuba akalulu bagana okukyuka akalulu tekakubibwa naye olwaleero teri member abago bagamba wa UPM mu mbeera y'olutalo lw'ekyekana buli kimu bakutte nti bayeekere yakyuka basigala ku nsonga ne battibwa nga kisinze ngabe bakuzibwamu bannaffe nze mbasabamu abantu banupa abawangudde kana akalulu engejje mwakulamu engejje mwakuzibwamu kyekigenda okudetermininga kwa munanga bagamba nti no sente ze buli kimu so n'olwensonga eyo mwekumire ku mukutu. We shall keep updating for the next update next time, same station. If all goes well, have a lovely weekend. God bless you. See you next time. Bye bye.